MunaUganda256 ndowooza mwena mumanyi Shaba. Eno video ngikoze specifically okuba nti at least this could be a token of appreciation eri ku muntu agezaako okuinspiringa abantu naddala ku kikwatana ku content creation wano ku YouTube. Tulaba YouTube kyolina okumanya, tulaba videos ez'enjawulo ku channels ez'enjawulo, naye waliwo channel gy'otunuulira ng'olaba erina ekintu ekyenjawulo kyekuwa n'ogamba wow, this is very very amazing. Channel yo erina abantu bangi begezezaako okuba nti inspiringa, and mwaba abantu be-inspirings, I'm one of the person. Nze okutandika YouTube channel natandika kulaba videos zo. Bwe nalabanga videos ez'enjawulo until I landed on some of the videos zewakolanga ng'ogezaako okuinspiringa omuntu yenna ayagala okutandika content, ng'onnyonnyola ebirungi ebimulimu, yadde nze ku side eyange enkyali of course, but njala nkulage nti tugezaako okuba nti we appreciate you ku ekyo ky'ozza okola. Walaganga ebirungi ebirimu n'olaga n'abo abagezezaako okumukola, era nga you encouraging these people okuba nti they can do more research okulaba nti bategeera ki content kyategeeza and how big it is and how useful it is, n'engeri ki gye kisobola okubeeramu ekyamaanyi in the future. Kakati bwe nabadde ngezezaako okutambula nagudde ku video y'omu ku MunaUganda ng'agezaako okulaga nga naye yafuna inspiration okuva ewa MunaUganda256, ng'alaga engeri gye yafuna inspiration okuba nti atandika podcast. Ekitegeera gundi ebagiyita Pace Media, I think Pace Media. Bwe natunuulidde gundi era natunuulidde ku video ze nengezaako okulabako ku video eyo namba neŋŋamba wow, this is very amazing. Kajjukira nze sinnaba nakubaako kintu kyonna kyenjogera. By the way, tusharinga erinnya lye limu ne Shaba. Shaba, I think erigwayo Shaban kuba nange nze Shaban, that's why the channel is called Shaba's Updates. Naye nga this guy inspired me. Kati bwe nalabye gundi neŋŋamba wow, this guy was appreciating bambi, ng'agezaako ku appreciatinga MunaUganda256 okuba nti yamu inspiring okukola podcast. Of course channel ye si y'amaanyi nti oba y'amaanyi erina we yatuuse, but kiraga nti at least ntandiko ey'amaanyi. Kati ate ng'ebigambo bya Shaba, manyi tugenderajo ku bigambo bya Shaba, yagamba nti teeka kamera mu maaso go, punch fear in the face, then press record, okuba nti otandika okukola content. Kye twakola nze ku side eyange kye nakola saakayana, nakwata simu yange ne simu tewali kirala ne ntandika okukola ki, okukola content. And so far just mwezi gumu kwebiri, myezi ebiri nga mpezeza ne 1k subscriber, watch hours nziwezeza like, nga just ekibulako it is to find the way of monetizing the channel. It is just an amazing thing, but nga nkyagezaako kuba nti neebaza MunaUganda256 kankulage ebimu ku bigambo bye ng'agezaako tu inspiringa okuyingira content. Mbadde naakamala n'okulaba video y'oli, nziramu ne ndaba video ye again ng'akola ekintu kyekimu, and he was promising to be at least every month uploadingayo ko video emu egezaako okuyigiriza oba okugezaako okuinspiringa awo okuyingira content ku YouTube. Man, let's first watch him ng'agezaako okwogera. People are making that money on a single video. So evaluate, what do you want in life? If it's money, my simple advice would be start. Punch fear in the face and press record. Tandika Mpola. Learn the skill, learn the craft, learn the business. Then we come back and have the same discussion 1 year later. Abantu banji nnyo abakirimu tebajja kugamba bintu bino. They won't. Because in their minds they think nti wengamba omuntu, they will come and become better than me. Wengamba omuntu, I'll invite competition. It doesn't work like that. The more creators begin creating content in the country, we shall all make a lot of money. The pool becomes bigger, the social media grows
I always comment about YouTube because Kwendi, TikTok sinyo. The more YouTubers we have in the country, the more money we shall make. So Chiamba Gwe, as a content creator, to educate others on how to make these things. Because the pool becomes bigger, the revenue goes up. The more creators out there, the more money you make. Nego tula wansi no gamba mbu Shaba sijja kumugamba engage wakola mu videos obate weyamba. It doesn't help you. Gabwe nkugambye nti he's the kind of person agezaako kuba nti inspiring. Ndowooza omuwulidde. So this guy I don't know, but he's just an amazing person. Okitegeera. Kyewuunyisa nze nkugambye nti ku bantu ebiseera ebisinga omuntu wabanga alina ekintu kyakola ng'akifunamu tebatera okuba nti asobola okuddawa akuyigiriza oba akunnyonnyole engeri ki gy'oba nti osobola okuyingira ekintu ekyo. Naawe osobola okuba nti osharinga ekyo ye nga ye naye kyafuna. Okitegeera. Okuba nti asobola okukusitula, asobola okukulagiira, asobola okunnyonnyola, asobola okuyinsipayaringa oyingire ekyo ekintu ky'aba alimu. Nti nkugambye YouTube channel nyingi ze tulaba ez'Abannayuganda ze tuyina nyingi tuziraba wano. Naye sijja mentioningayo bantu omu ku omu, but ojja sanga nga kizibu oli okkeera ku makya akunnyonnyole, akuinspiring okuba nti oyingira YouTube. Okitegeera. Kizibu. Baba bakola byabwe ffe tukanya kulaba videos zaabwe. And we watch them. Of course, okitegeera, because balina nabo ekintu ekyenjawulo kye bakuwa ekitali maybe ku kino ky'okuinspiring okuyingira, but they will give you of course their content nobanga you consume their content. Naye there is something different with this guy. Okitegeera. Ayina ekintu ekyenjawulo. I think Katonda ayina engeri gye yamutondamu n'obukkakkamu bwe n'engeri gy'ayogeramu. Just an amazing person. Njagala nkulage ono omuvubuka gwe nalabye. Kati bwe namulabye ng'agezaako okwogera nezijjukira ne ngamba really. Ate nga nze omuntu va ku oli nti maybe yamuinspiring oba ku podcast simanyi oba yamuinspiringa from the start. I don't think video ze yazitandika na podcast, waliwo endala ezirimu ze yakola. This channel bamuyita Pace Media. Njagala omulabe how the guy was like he felt like he was inspired by the video oli gye yakola. Uganda256. I happened to watch your video. Mr. Shaba, I watched your video and your hope for it inspiring someone. I want to tell you that I have been inspired, and that's why today you're watching me doing what I can call my first podcast, and it is about you. So after watching this gentleman's video, behind the scenes, that is the title of the video, how they set up and how they started, I have come out to start something I've been hiding away from for long, you know. I've been here in the back room trying to start a podcast, but I would look down on myself because of maybe the equipment I have and also low self-esteem regarding this. But after watching his video, he posted it actually 3 weeks ago. That's how the guy was inspired. Okitegeera. So you're getting inspired asalawo nti atandika podcast. Does not matter wawa atudde wawa ali naye kirungi ayina ebyo byasobola okukozesa. Nze nga bwe ngambye nti nalaba videos oyo za MunaUganda256 okumala ebbanga era mugoberera buli video gy'ateekayo ngiraba because there is ayina ekintu ekyenjawulo kyayina nga ye omuntu. At the same time ye akunnyonnyola n'agamba no teweetaaga bingi ky'olina ky'oba otandika nakyo. Kati ffe abamu tubeera ebintu ebyo tubiraba eno nti before twalabanga ng'ogamba bano balabika banjawulo nnyo, nti alabika ayina abeera n'ezikompyuta awo, abeerawo n'emizindaalo egy'enjawulo, zi microphone ez'enjawulo, ayina zi kamera ez'amaanyi.
like ayina ebintu bingi zi lighting na biki, like obeerawo because buli woolaba omuntu ng'ayo omulabira ku ssimu yo oba omulabira ku TV oba ki, you think like there is a lot gwe kyotasobola ku affordinga kukola, era n'obeera mu that fear. Kyova olaba ndowooza akozesa nnyo ekigambo ekigamba punch fear in the face, press record, okitegeera kwegamba nti akulaga nti kyangu nnyo, okitegeera kasita obanga okyagala ng'okirinamu obwagazi mulimu ggwe, ng'ate n'ekirala ng'ofiiringa nti it is the right thing kyewandyagadde okukola n'okigoberera. It's not easy at all, okitegeera si kyangu, but of course we try out tugezaako mpola mpola. Kati nze I tried, but buli kimu tukigenda tuyiga buyizi, oba editing oyiga njige, oba kwogera oba kyoba kunoonya content abiki, these are the things that you just keep on learning mpola mpola. But MunaUganda256 oba Shaba museeke wange, just know thank you so much man. Era njagala ndabe nti maybe Mukama wanyamba nti nentuukayo, okitegeera nentuuka ku level ezo ez'amaanyi. I know I have a special gift for you. Nja kufuna ekirabo eky'amaanyi kye mba nkuwa. Mateeka, it has to happen, okitegeera. And by the way, I need even to consult you more about the things, okitegeera. But thank you so much. That is it for today. Please subscribe on this channel. Tubenga Shaba yagezaako tu inspiringa, tubenga tusobola okumusanyusa oba nga tumuweesa ekitiibwa mu future, okitegeera ekintu ekyo. Please subscribe. May God bless you. Thank you so much.